ya Kadaama TV tufunye nnyo okwebuuza oba bantu bangi nnyo batubuuza ku WiFi engeri gy'ofunamu WiFi ey'obwerere ne Instabridge gye twabaleetera luli ne wabeerawo abagamba nti ebintu bijja bingi nnyo. Tugenda baleetera ono era naye yalina problemu y'emu ng'agamba app eza Instabridge zaalinga zijja nnyingi. Agenda kunnyonnyola njagala muwulire bulungi banaye kuba mugenda n'otubuuliza ebibuuzo bingi naye ng'ate tosoose kuwuliriza vidiyo eno bulungi. So mba njagala muwulirize vidiyo ze tubaweereza ogiwulirize bulungi tetusobola kuddamu mwenna abatubuuza ebibuuzo naye mba mbasaba mubeere bagumiikiriza ne tubeera nga tusobola obiddiramu wano ku YouTube kuba ojja kwesanga ekibuuzo ky'otubuuzizza era n'omulala kyakubuuza oba kyatubuuza. So tugenda bawa omukyalo ono Kadaama ono akunnyonnyole ye akikola atya zajja nnyingi n'alondako nkimanyi bangi abagambye nti nnyingi ezijja naye ate ye agamba oyina engeri gy'osobola okikolamu. Katukube akunnyonnyole bulungi nnyo ye akikola atya okubeera nga tezikyamukyankalanya. Mpozi waliwo n'ababadde batugambye ku gundi okubalaga olwo omukyala we yatugamba nti ye tamanyi na bwefaanana. Kati oba tomanyi bwefaanana ate ati gwobeera bubi nnyo lwa nsonga nti ate n'ekyoba odiiringa nakyo oba tokimanyi. Wabula tugenda kuleetayo ne ka vidiyo akasembayo awo tukulage ne bwefaanana modeemu eyo modeemu ya WiFi efaanana etya. Okay, halo nyabo oli Kadaama TV. We have this habit. Wakati nze nganze company kinkolera contract ya ogenda mwezi buli nyumba kisinziira kaloboli bona omukolera bulungi najja nga renewallinga bwekiti naye nga generally ekiriwo company ekola yaabo eba ya mwezi kale gyagenda otomera oli yayombye nebba kugamba yeekyayi gy'omuzungirako omusaba shabaka ya WiFi nibagaana. You know that feeling ebeera waawe Kadaama kubanga tolina essimu yaawe kuli kumpi olira ng'olwadde owulira wakati wejja eno essimu yeba muno yafuuka muno n'ogendawo ka YouTube n'ocommunicatingako n'abeewamwe n'ogenda ku Facebook n'osoma bu comments n'obuntu bwebutyo n'ekitambuza ekyo n'okikuba n'okiwunzika wali. Here the thing aliwo yambuusizza nange n'akambuulira naye nnyumirwa gali ninga nze yeebuusizza ke kaliwa Instabridge ekola etya okuba tubadde tumanyiye nti ojja genda ku WiFi y'omuwalabu olwagikumye kirosoobe ogenda ku WiFi y'omuwalabu oginyigeko onyige ku WPS oginyigeko then okonektinge ku simu yo ate ng'ekyo kisobola okuviiramu kisobola okukwasa kuba ogwo ojja genda osoobe ennyumba erimu kamera bakusange oli akukange obukeyo nako kagwe wansi katike olwo kakomi biwedde. Naye kati neeri kiriya ajja kulaba okusimu abule okujja akubuuze ye wakikoze otya ye yennyini yaba akubuuza wakikoze otya. Kati kankannyonnyole kekaliwa Instabridge ojja genda ku Google Play Store okadownloading ebanga app ogidownloading of which bw'oba bakyakomye wano WiFi fuba okulaba ng'olina kadata k'olinako osooka n'odownloadinga that app Instabridge kadownloading bw'omala okadownloadinga bagenda kukusaba email yo ate nga abasinga kuba kati bulina okuba ng'olina email okugulawo Facebook nk'ebyo ebintu ebyenjawulo manyi bakaddamu atubeere n'obwongo ate butwefumba nnyo nobeera ku masimu nokyanga kali genda ku Google Play kadownloading bakayita Instabridge bajja kuleetera obwenjawulo naye nga tewona bukikwasaganya bonna bukikola funako olondako kanyigeemu kainstallinge okabikule bakusabe email yo ogiseemu the moment wogisaamu bwoti ne bikwatayo kuba bakusaba just email
ko bakubuuza oyagala kugulawo na email yo oba Facebook naye nga ate ekisinga okubeera ekyangu kugulawo naki na Facebook na email kuba Facebook kiba nti bakusaba enamba ye y'essimu ne bakusaba password ate yimu oyinza okuba nga bayira time tobijjukira naye email the moment wokonamu email yo yennyini yeyeeteeka nayo ekikwetagisa nakuddawo kugirowooza okuba nti yeeteekayo email yeyeeteekayo email ogenda okutabweti nga ko wali waggulu kazze edda keesumuludde yambukayo waggulu nga bw'ogamba nti oscrolling olabe notifications z'olina ku ssimu ne bw'otakikola ekyo genda mu display y'essimu okanoonye Instabridge bajja kaleta kako ne mbukoonyi ejja kuleetera wifi zonna eziri mu kitundu n'eziri ku mirirwano n'eziri ng'osaze ekkubo okitegeere kati gy'olabako olaba nga netiwaaka eri waggulu konamu mu ddakiika egyo password baba bagikuleetedde olumu ayinza okweggulayo nga yo oba bo ne bakudisplayingira password kati gwe craminga password yo gye bakuwadde giteeke mu kichwa ka closing genda waggulu wano okusimu yo scrolling onyige wali wifi olemezeewo olugalo escanning ereeta wifi zonna kati gwe olondemu eyo gye wakraminze password teekamu password eyo ogenda kunyumirwa ekyeyo ogenda kudda ku ssimu n'omuwalabu omwerabe akuyite taali nga tovaayo because these guys mama are making the situation to be complicated bo tebasobola kubeerawo nga takommunicatize na nnyina kumala ddakiika 3 kate gw'ayagala obeere mu nnyumba ye ogikungulemu omwezi mulamba nga toyogerezeganya naabe wammwe kyetwasazeho nti tekigenda kusoboka we have to break that and that is the way to break it that tendency of n'olinya waggulu ku busoli oyagala okugjayo wifi mukeesonyiwe byakaddiye kati ebitwabizibye kuba ojja kawanulayo kagwe wansi naawe ogudde amagulu ganuubuusa ate kumakya ogenda kerowalampa amadaala okole kikole mu bwangu ng'okkakkanye na bulungi nyo nekikutwalira na budde buli awo genda ku simu yo downloadinga Instabridge gavumenti yerimanya kyerimba nze nkivuddemu muyinza okuba nga eno system mbadde mugimanyiye ya Instabridge kati eyo like ereeta bigundi bingi nnyo biki ereeta gunzi nnyingi wifi connections eziri awo nga nnyingi nnyo n'ezimu ziyinza okuba nga teziriwo naye nga yesikanize kati gwe kyokola sooka ogende ddala ku wifi yo ku ssimu yo waggulu onyige mu wifi bajja kuleeta wifi ezikuli-awo okitegeera ezikuli okumpi gendayo gwe oteeke ennamba ezo mu mutwe nti kati nze gyenkozesa right now bagiyita Hawaii Y8 Premium gyendika essaawa zino ompulira nagenze nenyiga wali mu ka wifi kange ne bagindeetera kati banaddeko Instabridge nayo nga gyeri okitegeera bali ne bampa password nenkomawo nenyiga ku wifi nenteekamu password kubaide wali babadde bagimpadde nengiteeka mu kitwe nenkomawo nenkinyigamu kati nkijooga nkinyumirwa some of you muyinza okuba nga mubadde mukiinako idea naye nga ate goba ate ze ntuusa nekira nabaddemu excited mukko okulaba biki bye kakola kyabula nga nakawadde obudde okubeera nga nkabikkola naye kati olumu okabikudde naawe weefudde omukoowu bakuleetedde bingi manyi tetwagala nasoma sooka ozisomeko olabe zendoteyo enyige wali mu wifi yo nga bwe nkugambye ginyigeemu olabe gye bakuleetera netiwaaka eri waggulu kitegeeza ekola ki ekulina kumpi netiwaaka si yakuddaho okwetooloola giteeke mu mutwe kyangu nnyo gikurami nga tekuba tekikutwalira budde nti ogenda kubeera ku ssimu olunaku lulamu onyigamu ekyo genda ku Instabridge bagikuleetedde nyigamu password okay babikuleetedde nga bingi try them all kinakwatayo naye ng'ofunye solution Banange bamikwano musibye mutya mugyebaleko
Bana ina basuubiza bakolera ka video ak'okweconnectinga kuno ku WiFi. Naye mbadde sinafuna budde, naye nfunye obudde mukama mulungi. Bannange oyinza okubeera eyo ng'oli mu kiyumba naye ng'obonaabona tolina WiFi, ng'olina essimu naye nga bakuuma WiFi. Kati eno yessaawa weeconnecting mukwano teweerumya. Kati bw'obeera ng'olina ka WiFi bwe kati ojja kukoka ennyini nanti baagikuuma, kati olina okweyiiya. Kati kangeze nze eno ye WiFi gye nnina mugiraba, aba muyina ennene ez'ekibokisi, naye nze nina kano. Kati ojja ku ka WiFi kano n'okatunuulira bw'oti, n'onoonya ewali akapensa. Mulaba obupensa buno eno, onoonya buno obupensa bwonna we buli. Abamu ab'ennene buli eno emabega, zino ez'ekibokisi, buno obupensa buli eno mabega. Naye abamu buno bwe buti buli eno waggulu, eno wano waggulu wano. Naye yange buubuno wano ndowooza mubulaba, buno obupensa bwe mbagamba. Kati ojja n'onoonya obupensa buno nga bwe mubulaba. Akasooka kagamba WPS, akalala kagamba WLAN, akalala on and off. Kati bw'ojja ng'onyiga kano akapensa akaliko WPS ng'okanyiga nnyo bw'oti, something like seconds nga 5, ndowooza olaba. Bw'okanyiga nnyo okalaba kano ka WPS katandika otemereza. Bw'otemereza ng'ojja ku ssimu yeeno ogiraba, ng'ojjamu looko. Jjukira kano kakyatemereza. Bw'ojjamu ogenda ku setting, ndowooza mulaba ng'onyiga ewali WiFi. Olaba WiFi yange badde off ng'ogi openinga. Kansuubire nti nno ne WiFi gy'onyizeeko kano togimanyi na linnya, kubanga era tubeera tetubimanyi. Bw'ojja wano eno ng'ojja onyiga wano, onoonya setting, ndowooza oziraba. Ng'ogenda wano eno oziraba setting. Bw'ogenda ku setting, ndowooza olaba bw'onyiga setting. Ng'ogenda wano eno ewali ndowooza mubiraba bulungi, scanning, keep WiFi, install WiFi direct. Olaba kano akaliko era WPS push button, wonyiga. Olaba bwekuleetedde ekigambo ndowooza mukiraba. Mugiraba bwe yeeconnectinze direct n'erinnya mbadde sirimanyi. Bannange ndowooza mugiraba bwe yeereese. Bannange temwerumye, ekintu kyangu nnyo. Kale nsigadde nze omulungi wammwe, mukwano gwammwe nnyo. Ng'amanyi agange mugamanyi, nze nakasongola. Bannange mbaagala nnyo mubeere bulungi.